ate gamba nze kati va ku muzadde nze bina I'm so glad okay not glad but I'm saying I'm very okay no let me say I'm glad that lady teyetuze wana yesula mu motoka tanaba kuyita waawo kama acha processing omukazi obedde akankana bwayogera Zibana manyi kati nawe abeera okay. Walabye eyayokeza eggudi y'abazadde baabwe? Yayokeza ki? Ennyumba. Nze nabadde eri Busula. Nabadde Busula. Nga waliwo eyatimbye ekivvulu nga kuliko Jose Chameleone. Kuliko naye ayina enviiri eza orange ennyo yani. Dax Cartel. Dax Cartel. And the boy, the parents died. Bamulekera ennyumba. He sold it. Akole ekivvulu dodo. Yagitunze no sente mmeka. My God. Ile na 37. Ekivvulu. Kali shiwa ntoba Chameleone anajja n'okujja. Alabika yamusasudde. Naye tali shiwa mbw anajja. Ani? Nti Chameleone anajja kwa Chameleone ali mu mbaga za Julie adde kuona. Necha October 30 oba 1st. Bane yakana akalenzi kwe kali wali kato ndo te nyumba. I think kuliko ne King Saha. But who does that? Otundo te no. Banaye abantu buli ate ayina ekifaananyi kiri ku katale aka movie. Tumukoledde akalango. Naye abantu omulembe guno nze sigutegeera. N'otunda naye kati waliwo agenda okugamba ne bw'agitunda ebadde egenda mugasa ki ng'ali asula njala ojjukira n'owagundi ono omukyalo ne yafa. Anena ono yafa bambi nga yalina kidney problem. Naye bannange nalaba omutabani bannange simanyi ngaagala kutunda nnyumba. Reason gyawa mbuwala. What kind of nonsense is that? Obeera otegeera otya mbuwala waliyo ewala tewali wantu wala. Yes. Bino. Like one the other side. Why don't you even give them? I'm not like you, my dear. Why don't you don't? Yeah, I like it when it's even. Like even. That is. Honey, bino by'abaana bato. You won't understand, honey. Maybe Jack. No, this is fashion. China we bitakula. We have soft bodies, number one. Number two, like naturally we are just soft. Naturally we are so young. So we are. So this is fashion. This is fashion. You want to understand? I need this to cover. So what is this? This is fashion. You want to understand? Yes, but now when you're hugging somebody, then what happens? I don't really hug the hands. I hug normally like this. I don't even scratch you. Katoro, if you're talking about me, what if I enjoy in palm? Here. I don't know this one. Like kind of event range. I think it must be like a leaf. Yeah, this is a leaf. Folded. Yeah, it's a folded leaf. So this one don't take away one earring. I think jagala nnyo to go in busatu. 1 2 obutuli busatu. Kati kano kandi badde. Jemba nange nakufumita nnyindo because you're young, wagaba. I'm very young, honey. Try to nange nakufumita nnyindo nani nagambako no ngamba wangamba kino ngamba. But why do you have to pierce it? Because I feel like piercing it like naye nabezaako bangamuno ennyindo mala 1 year okuwona. I gave up. Once sano kuza sano ngamba ebintu ebimu bikola bukozi just for fun. Nomala nolinda nera njogere. Waliwo nchuka kati nga kanako okubiri okafuna kanako okubiri. Because you hadn't noticed the second piercing. So no kamba. Nakola.
nakola nange tu n'ekirabiko omuzungu eyamfumitamu yali yeegatta n'omuntu oba se kye yali mu nsonga ne buziba ne bugenda ne buziba like ne butana bwe batana ne bukola batya ne mbugala tolaba kati wali kati omuzungu aba yebaka n'omuntu kyagaza bubu bino ziba abeera I think waliwo ekintu kye bagamba gwe bw'obuuza abantu they will let you know nti no eddagala munaye nalyerabiddeyo eka nywa amazzi bandaba nywa amazzi wakirireetamu soda oba oyagala naye anyway not soda today munengeze nawe okiwulirayo nakkiriza ngeze but each time I say I'm not going to have lunch okwesanga neera ndidde neŋŋamba okay let me eat kalito then nosanga ng'okoze otya era n'okoma ku kalito nenkoma ku kalito nenkoma ku kalito naye the only thing is nsiina kuliira ddala kati now I eat twice a day I used to eat once. Yes, ojjukira bino wali disciplined nga tukyali ku ddembe. You did it for a month and you lost. You were eating one meal a day, remember? Kati ku radio phones nze ntambula oba ng'ekiki bannaye otambula okuva ku church olyoka olaba ekibaata nekyeyongera paka mu radio phone ekiyingira ng'osaliryo Then the other day I was looking at myself in the mirror. You see why I told you I don't want to look at myself? What happened? Neerabye ddodo nga nina obubina bubiri kano ak'omu maaso ate kano akeeno ngakozemu ne osobola okatuulako we need to do something olwo lwempulira nga mpulira n'amasavu oba gali eno oba tuddayo ewagundo ndyomba ate tugenda kubeera serious yani mpozi neera kyeneeraliikidde ke kabuto mwerabidde bananga kabaso nze nefuna sente kati nakola liposuction bada byasibaso wakazi kyabuze bina ngenda kukikulaho kano kalina akabasto kalinga kabasto visceral fat zino neera bendabye abakakoze walabye omuntu yakakoze oli naddamu n'agejja ekisambi kinene bwekiti anti olina okwakingayo ekisambi ye already alina ekisambi ekinene naturally naye yali akoze kaddaddamu n'alya. That's the problem. Kati sente zigendera bwerere, but if you stay disciplined n'ogenda mu gym n'okola you have a snatched stomach. I have a feeling no gaayo wagundi ono gaayo ono maiwa kuba akasabira agaza nga bogera kugamba kinjagala mulowooza kaani oyo ani bana bayimba bali babiri yali alimu bana omuli Winnie what's it alimu Swangs yes but the guy who lost Beno lost a lot of weight munange he I don't know, do you think it's surgery? It's surgery that stomach no lubuto lugenda bina olaba ne bebe naye agamba ku gundi kutoka yakola liposuction mugakoye nga yagala paxi yali yakoye 6 packs nga lazima oli yagala stubborn visceral fat zino ate munayinza kange no bali bakajjeeko era banange noonya bangamba 17 ne basalako amasavu agaaliko wangamba walina ka flat tummy naye ate munayinza kalina kontuwa zesitategeera ng'omanyi bagenda ne basala ne bagajjako like after the operation kati oli bambi n'agajjako very kind surgeon bwe yagajjako so now here nembeera ne flat stomach then eno nekisigala nga kizimbye okitegeera kateebereza ng'oli flat wano bwoti ng'eno waliwo wat dodo bwe nali olimba neera wakatandika okuddawo bwe nali n'alyoka ngamba I thought you would even say thank you because I didn't charge you. People are charged ne mugamba nga wanne mazza because I was trying to conceal bakugambye mbu kyekikusasuza bakugambye kyekikusasuza Hi Chaga, how are you? Shalom anonyeza content banasala okulangira oli w'amaanyi tulina okwewombeka ono Shalom tulina kutambula naye ekikusasuza kyokka katwena mugamba kibonerezo Hi Chaga.
So Linda nze anti zibanga bagenda kukola 360 okitegeera 360 meaning kati nze bajja kunkola eno yona yona bwe bati neno yona kati noonya million 17 sponsor yena aliyo help your friend sikikolangako naye nkikoze olwaleero naga chikola. Chokola, but I need money. 117M for And you think starters. somebody can give Someone can sponsor me to manya abantu munange bawabuised. Njagenda mu theater bakole bakwebase banebase abala batwebasa kutujjamu byamagezi nze nebasa kukola watu nebo nonangira. obere ne cat ku lubuto. No, he said it's very invisible. Even now you can't even tell. Yeah. So that's the thing. And let's go get a tummy tuck. Tummy tuck yeri je bagira akakundi ne nze yange is just a liposuction where they just whatever the whatever you modernize did naye me they only here. I think because teyakola nti kunkola mbere flat. Wano batugamba mbu wano bobera ngoli ngoyagala conceiving agana amasavu gayinza okusumbula to conceive. Mimbu wachi. I don't know this meat, this fat here. The sort of fat. The lower fat eno bwere mesa. Chovala banjagala gajjako. Bagamba mbagala mesa naye abalamu ne bakola ndoza kubeera nga lwakubanga singa yali ayagala kunkola figa ganaganya mayandi gajje tolaba. Naye nobeera ng'oli flat one. Bana naye neyanziza. Yeah, bale basa wakono yasiima ekitonotono. Kanageze nemulaba ng'akola kaguno ku radio 4 ng'ogamba. Nenga babula omuntu yakuwa lipstick. Jali agamba naye Mukama Katonda. Wala omuntu yazemu n'akola n'agamba ki? N'agamba Bina, I'm sorry. Anti bali babiri. Ekyo neyampa wale tenaba. Ne mugamba, but what were you thinking? Nagamba, but even if you wear it, tibaterabika. Bina, namugamba, but it's lipstick. Era banakalaba nenga neba nangu omuntu yawa Bina lipstick jali agamba bana. I wish I knew. I walk around with them. That's the funny thing. Ne Eva akateka kayo ayino commenting. Antekeko. Demo commenting. Anti mera sobola kwogera. Bina banange walabye omukazi oli nga ayomba. Gwe bafeze. Nakubiyemu Bina wange nga ali wali nga naye bamufeze. Nenga Bina yalina too much love. For starters, number one. Ibambi yankwasize number one. Bina, let me ask. For you when mother of four. Wali ebweru. Bina soko ngambe wali ebweru. Sorry. Sente wazitekanga wa. That's the first thing I want to know because first she said. Bako buli wa munenya. Nze sagala kunenya omuntu baba mulava bena mulava tuboko wina love osanga bambi abadde aludde okumuwaana mutaze mu DM ye mu DM yo nakugamba nkwagala n'omubuuza nakuga hi namugamba chikaka so yo gawe shan nambuza ayishwa onjagala ozabe efana nabire kugunda mu video netegereza bulungi nakamba nze nkwagala bagundi bazabe je baniza I love you the way you are but I think everyone needs love. I understand maybe she couldn't believe it, maybe she wanted to get that to feel loved again. I'm trying to understand, like not judging but baby yangu asize kisa yata nokumwa sente omanyize chenjagala okugamba fa obeera ebweru can be so lonely. Then there are moments where you want a phone call, like because also me, I remember there was a time if I insisted and asked this guy, how old are you? And I realized he was as old as our last born. No. And you proceeded with him? No, nemugana neera gyali eyo naye otuuka eyo nobeera lonely. Nobeera kati nga gwosigaza mukwano gwo yessimu abakusesa abakusanyusa. So now when you're on the phone nemunyumya nemubeera olina akuwa obudde nobeera ng'oyoza ebintu oluusi nemuteekako video call. So one thing leads to another. Ogenda okulaba nga feelings zikoze zitya zize. Remember nti yali yafiirwa baawe. Yes, yatugambye alina abaana bana. Omu ali yamuyita Dubai gyali naye yagamba tebambuza lwaki. People like were wondering lwaki tiwakala omwana wo nakuterekera namugamba ogoni wa sente kale nokutrusting omuntu bwatyo like
Ngaja chibuildizemu, I'm trying to understand where she's coming from. Of like ngabo gambe ebweru wabera lonely. When you keep talking to somebody every other day, you start getting feelings for that person, and when they don't call, you start missing them. Yes. Then you imagine that is love. Yes. Bana babera The video calls, yes, so you start chatting, then ogenda okulaba nga they are part of you. Kati oli bw'abanga schema awo wakozesa opportunity manipulating kati batandika okuforwardinga out ne bakulimba bannange bambi yankwasiza ekisa nange nagamba kyokka nabadde njagala kuzimba kyokka omuvubuka bwe yabadde bina zikyakaze ziri oli obulimba bw'emitwalo 2 buli mwezi kali akayumba nanyize kyaka kamitwalo 2 toilet teri munda n'ekirabiro kiri munda biri bweru akaji bakakozeko bukozi nekayulika n'okuyulika kati ne bagikoze kati neeva kale nekamenyeka kati ne bagikoze bwe bayingidde mu nju mbw akatanda kali bina ate tebakatulaze babadde batunyumiza omanye ekyasinze n'okunnuma ekirala kayina amwegaana bambi that was another hurting thing omanye okumwegaana namugamba ekirala ekyanabadde amwita babe ekirala ekyannumye nti bambi yadde amuweereza sente nga ye yes yabadde amuweereza from March 800 baza abafunyeewo ng'amanyi nti namwesiga n'amutumako ne wa sister weeyo olaba conversations ezo ogenda n'olaba ng'oli akuwaringide out naye no kyokka n'essimu ye n'agibba gamba nze kyenneewuunyisizza omuntu n'otuuka n'okubeera nga ogamba kogenda ogyeyo suitcase ogitwale n'essimu yo ne weerabira ebirungi byonna byakkoledde for all this time. Very true. Ne suitcase gye wakimyeyo omwabadde engatto amangu ago engatte ezisinga n'ozitunda banoonyeza ng'engatte ezimu taziraba yagamba I came like with over 15 pairs kubanga ze we bantise okudda I made sure suitcase mwaliwo pairs engatto nga zimanyi wano they were 15 ezimu nga sinaba zambala gamba n'ebiteeteeyi byaleka wano e Uganda n'abitwala nga yabitwala oba n'abitunda oba abadde obubadde alina edduuka lya kalewe obuleega iPad bagifunye laptop yabadde akyaginoonya oba bagifunye kati banagifuna then ne pads ze nga ziri mu suitcase ningamba bannange omwana yabadde ayagala nange abavubuka tebaagala kukola like what is that kale bisa amagezi naye tosobola naye yamukasinze bambi that was so wrong. I saw the pain in that lady's eyes. You know, like someone nga I loved you ye yali amanyi tuli mulavu yagamba esinga mwatulabako esimu yange yagitutte abadde bwe tuti ngambita na babe nga takozesa amannya gange ngambita na babe omuntu watuukira okugatta ekifaananyi ekikyo n'ekikye nanzijukiza nange bwe nagatta erinnya lya boyfriend wange ex awasemba ne tukwata awawe erinnya erisooka ne tusembayo eryange erisemba nga bwetyo bwe tweyita awetyo bwe tweyita Hey, you've never bimanya. No, I got his first letter and then the 2 letters is Zange. His first letter, first initial. Yes. Then your 2 letters. Is Sembayo. Sembayo. The IE, then it was Zigata, then me, Nenkwata, Netukwata the B, ne the IE. Ha, wagena ziphrasing. Si. Badde kuwebya nno. Kandabe obadde kuki? Wallahi badde ali ku simu. Kandabe kola kozi. Sasa badde awuliriza buuliriza. Badde ndowooza nti oli ku initials ozigata. Bambi nedda si byabaddeko. So that's how we used to call ourselves. Katinga, those are the pet names. For you got that pet name? Yes, for us we don't use those common one, honey, sweetie. So much causes says. That name. Kale so anabiki. Ya Luganda. Chinange chenga. Why? No, you choose. Kale taka ko emoji. Ngabu love emoji kakusatu. Yes. Ngali akisajja. So ni bwakubira esimu ngalabako.
kati ngoli nga anjagala ansavinga nga nasaasira sibikkiriza wallahi sibikkiriza wakiri olekayo nye my number is very easy so most of them bagirina off head yonna tosobola n'okubeera ng'ennamba y'omuntu ogirina off head gye bali ne bali ba ex abamu ng'ennamba zirina off head naye but I just don't pay attention. Going back to the other woman, why did she trust this man? Agambye ndalabyeko ka video n'agamba first of all yogedde ku kya loneliness nekitegeera. She said she doesn't have friends. Ndozo kitegeera where she's coming from. Talina mikwano n'abagamba sijja bagamba about family ndozo family banyumbira kula ne ba family kati mukwatagana. Abaana be balina issues, they have clashes, blah blah blah. So n'agamba mbyalimu bulijja mulaba muntu atula mu challenges. Muvubuka atula mu challenges. Bukati lumu walina kayimba ke yayimba. N'agamba mbo oyagala kundya nesse. Ayagala kundya naye nganye. Kati mbone kamunyumbira na commenting n'agamba naye naawe mukkirize. Mbuno wana kana likinga comment ye. Wana ateka ko bimojo obuseka kati najja mu DM ye. Namugamba hello. Namweza n'ekifaananyi kye immediately. N'agamba ekifaananyi. Mbona walanga 2 days nga takibikudde. Then after 2 days nga birowooza kunaga nga bitunula naga n'omuvubuka njagaza kimbo. Na likinga ekifaananyi n'amuddamu. Namuddamu namugamba yamuddamu namugamba nti mbadde nkebera mbadde these days nga ndimo kukebera ku gondiyo nkwagala I want you to be my woman. Era omukazi exactly omukazi ate abo betwagala si byakutubalira buto. Era omukazi n'agamba naye namugamba naye omutunuddeko ondabye nga bwenfaanana nze nga ndi mukulu this is my pictures namugamba nze njagala ggwe. Nagamba njagala ggwe nze I want someone to settle down with. You're the woman. But that's how we started talking. Immediately, not going to babe. I'm serious now. But that seriousness that month, I got to call Namu Chinana. What will happen? I'm wishing Anna. Boy, but I'm the Kampura. From that time, I've been ngamone ideas sebo kumbo mwana ali kugundize ngamutumana mutume wa sister we ndoza sister we omulenzi namulabe nga yetayogera asirise naye oleke bamukutemu kawo ngayogera omanyi ng'ekibbi kirezi kibbi kisiru kiri kyayogera muko katona awo nga bakigamba nti omanyi musimumanyi ngamba mukwano ese girlfriend wo girlfriend paka bayigidde mu nju ng'ebintu biri muli omukazi n'abagamba nina akagoni ka mashini gani akamasaji n'agamba nga bina byayogedde biri muli byonna. Omwana yabadde mu olama ekintu mamange kye yaŋŋamba nti lwaki tetulinda abazadde baffe nga mukama abayise netandika ate oyinza okwesanga ng'oyo omulenzi nga ogenda kuwani nze wow gana yatumiza soda. Nebadde nsaaga bakugambye bompe era nange niza tti naye ayinaga chai aludde eserebu waffe Rita owayaya Gwendeno wembeera nga nange nfunye message from somebody gwenjagala. No, this is a friend called Esther. Badde mpuliriza byagamba mba soda mulese mu nnaku. Badde ndowooza there is one that wanafuna SMS. Ntandika okuweereza message nagenda okulaba nga omukozi nga naye anotisinze na message emutaddeko smile emutaddeko smile naye Dodo okimanyi nti abazadde baffe tubayisa mu bulumi bungi. How? You imagine that boy okubba omukazi yenna ali ku social media bagenda gamba mutabani wa gundi okimanyi n'omuzadde asobola n'okuvaawo neyeewa obutwa. Ate gamba nze kati nva ku muzadde nze bina I'm so glad okay not glad but I'm saying I'm very okay no let me say I'm glad that lady teyetuze oba neyesuula mu mmotoka tanaba kuyita waawo akya processinga omukazi obedde akankana bwayogera banamanyi kati naawe abeerawo okay walabye eyayokyeza egundi y'abazadde baabwe yayokyeza ennyumba
nze nabadde eri ebusula nabadde ebusula nga waliwo eyatimbye ekivulu nga kuliko Jose Chameleone kuliko naye ayina enviiri eza orange ennyo yani Dax Cartel Dax Cartel. and the boy, the parents died. Ne bamulekera ennyumba. He sold it. Akole ekivulu dodo. Yagitunze no sente mmeka naye. Million 37. Ekivulu. Tali sure nti paka million anajja n'okujja. Alabika yamusasudde. Naye tali sure mbu anajja. Ani? Nti Chameleone anajja kuba Chameleone ali mu mbaga za Juli adde kuono. Naye kya October 30 oba 1st. Bane akana akalenzi kwekali wali kato. Otunda otya ennyumba? I think kuliko ne King Saha. But who does that? Otunda otya? Banaye abantu ate ayina ekifaananyi kiri ku katale aka Movit. Tumukoledde akalango. Naye abantu omulembe guno nze sigutegeera. N'otunda naye kati waliwo agenda okugamba. Ne bw'agitunda ebadde egenda mugasa ki ng'ali asula njala ojjukira n'owagundi ono omukyalo ne yafa. Anena. Ono yafa bambi nga yalina kidney problem. Naye bannange nalaba omutabani bannange simanyi ngaagala kutunda nnyumba. Reason gyawa mbuwala. What kind of nonsense is that? Obeera otegeera otya mbuwala? Waliyo ewala? Tewali wantu wala. Wabeera wala. Yes. Naye ate Dodo waliwo okubeera nga landlord takonkona. Naye nga tolina ky'olya. Ofiire mu nnyumba. Then otunde ennyumba. You just at least I rather hire it. Trust me. Or you sell it off and then buy a nearby place. Don't do that mistake. You rather not. You rather nga bwogambye nefuna omuntu n'abeera nga stay there. There are people who don't even care. Yalooza wala in his mindset kwanga muvubuka buwala. Who does that? Who says that? How the mom struggled to put a roof on his head. Gamba nazijukira nti the first times okulaba Evelyn Lagu face to face go antwala mu kawoshi wali wa papas. It was my first time nalisi mulabanga nga bambi nga ina. I remember that pain era yona jali agamba. Imagine that's why sometimes I'm like neighbor nange. Era abazadde abafanga tebayekye balekedde baana baabwe balina ensonga zaabwe because now just imagine you toiled olina kulaga nti by the chiwatoilingira sikivaluinga. Yes. I'm going to sell it off and then what? Agenda kuddamu relapsing. Kati kiringanga ne bano waliwo omuntu era gwe nalabye yazimba ennyumba yesunungi nene nnyo bamubuuziza nti erina toilets meka nti ziri 15. I think they are 15. Nalabye ku social media ne bamugamba mwezi osula mu room ki zonna ozisulamu ezo ennyumba naga no. They just nti kati omala bbanga kinga nagamba years. In my house I only use 2 rooms. Nagamba the kitchen and my bedroom. Namugamba, do you remember to go flashing in all those rooms because zigenda zononeka. If you don't use them. Even maintenance. Even when you look at people bazimba ennyumba double storied abana webali, but you find that abana webagenda tebagenda even in those rooms tebaddamu gendayo tebaddamu kwambuka waggulu nebyonooneka rooms nezi bakira bate ebisenge nebitandika okuwumba kubiki n'okumaintaininga nakyo si kyangu maintaining such a house. Naye nga binyuma ng'olaba compound yo. Binyuma nga you have that view and everything. Ati ngulabye otekayo akantu ku Facebook luwombo biki sibitegedde. Luwombo. Ngulabye okateekayo n'otekayo ne bu emoji obusimayiringa ne ngamba abaffe. Yes, and celebrating her 7 years. Bagiyita batya? Luwombo mu kibira. Empombo mu kibira. Empombo mu kibira. So it's next month, right? Yes, next month. I think it's on the 15th, if I'm not mistaken. I think you had better check. Let me check my phone here. I can take a call.
Empombo mu kibira kati olaba wano kujayanira tuli mu kibira kati empombo leero ndidde enkoko eŋŋanda alidde enkoko eŋŋanda very soft abayitamanyi bino batwa all those pieces they give all those pieces n'ensajja nkulu nkoko nkulu nsajja nkulu bina wansala mbera sajja nkulu ayi mukama katonda enkoko nkulu yes bagambye empombo mu kibira kuyaya empombo za yaya mu kibira Oh, yes, celebrity. Sorry. Empombo mu kibira. Oba ebe ebyange biba bivaawo. Genda kunywa kwakyali ku stage. Anti ensonyi wannemesa kati mbeera nsobola omunywa buli omu bane. Manyi si kirungi okubeera nga munyweyo nga mugotomera. Nina kubeera nga feelinga free nga neekweka naye kati bw'obeera nga wooli empombo mu kibira. Yes. Eriko venue definitely is here. Then 15th November. Hey, that's why I was telling the twins were telling me they were born on the 25th. Of what? Of November? But they were born on the 25th. Oh, Banai. Do you know there are so many Banai Omanyi Swaza? Because like Pastor Bujingo Yajukira birthday and Pastor Bujingo I think was born on the 25th November. Then Bale Francis. Oh my God. Ate yangamba yambulira birthday emirundi esatu nangamba I'm not going to tell you my birthday again. Bambi nga eva kujukisa. Nga bwe ntuuka ku 27th nengamba sit. Were you born on the 27th? Is today your birthday? It's today. Bina, stop it. I'm not going to tell you. Bujingo Boyali. Nenga, at least I know he's born in November. Then I think Bujingo Bali 27th or 25th. Either Bale Francis or Pastor Bujingo Bali out. November still, eh? Then a year 26. Young 26. No, young no Jera Bina Kuloga. Kulogo Kuguru. Bagamba dda baakuloga nze simanyi nkwongerako bbina okubera birooja tekisoboka nabwe tantimba naye ng'ogijjukidde pakisi omwana oyo tomwonoona okay anti akwonoona kirabika ngenda tandika okujja kuyaya buli lunaku nga nze kulaba sweetness musanze mu balenzi nga bali mukaaga nga lona batudde ne ku kano bonna batudde ng'alinga TV. Okay. Era buulirira bannange. Kubanga Bina ali so. No, I just got worried because she's very beautiful, and then somebody also asked me for her number. Who? There was someone who asked me for her number. Ne mugamba sina number ye. Nagamba anyway, it's okay. Nanyiga. Okyatuwuliriza. Wuliriza ebintu bya mutaaba. Mutyaba bannange. Babanga baluganda tekisoboka mu Buganda kizisa. Mama laavu mujjukira later olaba abooluganda nera bamanane obalaba ku gundi ku social media. Naye nambu babajaje kamala ne mbivaamu nno. Simanya it's not allowed. So it's going to be on the 15th of November 2025. Yes. It's going to be, you order 50K. 150K. Then VIP 150. Then a table is 700. Kati bangambye a table ebeera y'abantu ba 5. Mubera batano. So we need to buy a table. A table 150. 700. Okay. So those who want to be part of this reservations, you can call 0764 172077. That is 0764 172077. I like the green. Yeah. The colors, the way they emphasize the them. situation. Then there is also another one, Jebalaze. Then waliwo ne post endala ng'eriko gundi, ng'eriko 7
nga then on the sides waliyo empombo ez'enjawulo. Really? Sebo basponsor abakinange tebataddewo ba Love Life, we are also Era sponsors. nange njagala babuuza nti olwatuuka. Olwatuuka for us Love Life tetuli ba sponsor. Kannange kimanyi no sisobola kulaba. Nyala basponsor batono nnyo like fonts ntono. Yaya Woxy Palms. Yaya Extrovert kati Kasuku is a sponsor. Kasuku Live. We should also be sponsors. Batwera Come at West End. This is of what? Ubuntu? Ubuntu, I know Ubuntu. I've heard of Ubuntu. Nanga basigadde sibamanyi. Yaya Extra. Yaya Works Germany, Yaya Extra, Kasuku Live, abalala sibamanyi. I think you need to work hard. To be known. To be known. Auntie Apostle Grace yatugambye. Ye talwana nnyo kumanyika. Ekyo yakola. Abantu baba tebakumanyi. Totandika kusimba line so that they get to know you. Bw'olaba takutegedde, you keep polishing up yourself. Trust me, that person agenda kujja. Nga you least expect them. And we've seen people do that. And you keep asking, no, out of the blue, someone. Not only me now. Uyambadde kundi show. Back show mukwano. Kundi show za buto sobolira ganange kati. Ngato weight loss. Ndi mweru bina. Katete face lwaki nzirugavu. Nabono abuza lwaki ndi mweru. Munange ndi mweru bina. I even told that sort yaina nokumpe. Munange I got hyperpigmentation. N'ebisambi nabyo biddugavu. N'ebigere nabyo biddugavu. Eno weeru nnyo otwala eri. No, it's only the face. N'ebisambi byo. Wakwata agala nkulaga ebbeere. I'm a light skinned girl. Hey, mama amanya tubandaba. Okajjamu paksi. Awo makaleke lwaki gwe okakoze. Mina ngomela skin. Sibanyi face kyaba. Never kabanda bana light skinned. I swear bonna. Nina kugamba I think. I think wagiteekateekamu ebintu bingi. Nothing. But I think I started skincare when I was so mature and older. Simanyi. I swear I don't know what happened. Nema miyanga but never kula n'oddugala what happened. Nema mama simanyi. Ate kale nze nali muddugavu ishiisha ate bwe nakula leno naye nze mbeera mu nnyumba. Kito kyo nina okyejjamu. Kyokwera mu nnyumba. Yeah. I need to get out. Njafugamba eno. I need to get out. Naye those earrings. One is impacted. And I can't miss out on this design because I love it. I love my earrings. It's a fake design, by the way. You should give it to me. No, we're not faking. Yeah. I know what you're doing. I need to move out. Like to move out. No attending a workshops. So. But the good thing is that kyenjagadde nti social media bitusembereza. So nowesanga you don't need to pay money to get into a workshop. Bisanga or even books or soma ku Amazon. Then abantu nabo ne bakola. Do you know like social media has helped us like get into people's true. Into people's world of especially their world. True. Those they invite us in their homes, literally. In their lives. No, wulira ne bawa tip nawe no weighing anogambe nekola notekola. Bwete ne bwenkola ku macha after praying natandika okunoonya. Nava mu kuwuliriza olugambo. Akubanga ate omuwala ono yannumye. Ono omukazi munnaye yannumye. Tulaba nti oluusi ogenda n'ombuuza ebintu nga sibimanyi. Naye ono omukazi yannumye. Nagenze nendaba nga ssanyo then I was so inquisitive okumanya. Nagamba gwe munange owange n'ogamba tomanyi. Nenzira ntandika kati okubinoonyereza. Interview ekimu kyokka bambi abadde amulabirira. Nagamba kale banaye afubuka bamwaba kinabadde ngenda kulabirira. Like nabadde nkusiimi like. Yadde ayagala kamuzaamu omusaayi because olaba n'abasajja. Agenda muwaana w'ebityo. Jjukira naffe kati nange nina okunoonya akanazaamu omusaayi. Naye tekankutule mugongo nze atakola exercise. Lwaki onsooza? Todo why? Bit of fears made. I think I got to be them one. I think particular ones, but the right person when the right person comes.
You will just open up. naye ajja kulwana ajja kusiita I know naye by bano now. aboolugave abasooka n'oseka ennyo bwe batyo Ng'ofunye ebbuba. Happy people. kale Abolugabe. Ngoza byebyo bannange. kale ate bw'okakwana olina okukatwala mu church she's too beautiful okubeera ng'ali awo just Kituufu. Ne tugamba tumalako oba naye era abagenda okuzanyirako obuzanyizi nedda tujja bakunamira. tujja bakunamira Tujja bakunamira. Tujja bakunamira. Tumaze wamma tumaze. Nedda tujja byogera wano. Ate tujja kunama nnyo. Tube tugaba bugambi Jessica. Tumaze.